is, to me, a World Cultural Conservation Heritage Site. It should be named amongst the 7 wonders of the world, because what Mr. Stephen Ranjezi has done is amazing. He gathers the best of us, he showcases the best of us, and he turns it into a product that people can see and we can transfer. So if we are to lose Ndere Culture Center, I think that it's a tragedy. It will be a historic tragedy of a colossal loss. To me, this is our cultural parliament, because here we gather everything together. To me, this is our Ministry of Information and Education. Why? It is a place where we educate our next, present and future generation. To me, this is where we keep our wealth. This is Bank of Uganda. What do I mean? This is where the riches, the invisible riches of our culture are kept and showcased. So for me, if Ndere Cultural Center is like the burning not only of Bank of Uganda, Parliament, Ministry of Education, but even more importantly, the storage, the historical storage, the libraries. Because if Ndere closes, it is where we keep the historical information. This is our elders. You are going to hear from them. Bano bajajja ono Kakensa mu culture ne mu ngoma ne mu culture ne performance ya Uganda. Jajja Kakensa history, culture, performance za Uganda. Kati if Ndere closes, ne library zaffe zino siba zisirise. Option eriwo ku UDB. UDB erina tuwa time. Eno banka UDB banka yaffe. Sente zetwogerako sente zaffe za muyiwa musolo. Kati ogamba nti no bagenda kuzitujjako batutwale kiyifu bakole amagoba tuba nga tetufi nga batwala ekintu kyaffe bakikolemu petrol station bakikolemu smart shopping mall bagitemetememu ploti kyo tekiriyo ekyo banka ezo sente za gavumenti za muwi wa musolo omuwi wa musolo yono omuwi wa musolo yenze omuwi wa musolo yono muzeyi waffe banka eyina okutuwa time kuba mwami Ranjezi yagambye sijja nja kusasula naye twagalawo emyaka 3 tuzeemu tutandise okuyingiza ensimbi ate kati wali neze ndowooza waliwo kimafia ekiyita mu banka ekyagala okuteekawo embeera ettaka lino kiriteme poloti kiteekewo puroguramu zaakyo batyolese naye nga ffe amagoba gaffe ye kalica ekyo muze yogerako jajja tubuulireko ku ggwe bwakakensa ki bw'omanyi mu kalica bw'obadde otubuuliddeko ku ngoma era wabumanyi otya amanyago? Amanya gange teri mukisitoni si mukalazi sawava aliva mumbejja nanzaala omumbejja najjemba ava mu kabaka Ssekabaka Jemba najja wano kivuga kyemulabye wali ku ntenga wali kivuga kya kabaka kyekusifu era newunyiza Lwanjezi kireeta wano kuba kyali tekivugibwa buli muntu yenna ebivuga biri bisatu akadinda entamiivu sizakunywa mwenge entamiivu item entamiivu nga bwogiwe abatenga baliko nti abatenga babano abalere babano abatamiivu babano abakadinda babano ng'era balina n'emiziro gyabwe naye nze bwe nagenda ekyambogo byonna nembikavalinga oluvannyuma lwa 66 okutujjawo ate ne bantwala nensoma ekyambogo nga refugee 66 wali mu lubiri? Nali mu lubiri emundu zavuga tuli ne Muteesa sawa 12 nibo tutandika ye munnange nanvaako saali na mundu nali mwana muto kati nibo tuvaayo ne batwala Luzira era lwa ngoma eyo bwe navaayo maama wamutebya ono kati aliko nantwala ekyambogo kusoma MDD music dance and drama ng'omuzungu eyaliwo Peter Cook nga yayamba abakati kugamba nga nze bwe nali nasoma diploma MDD kakati ebintu obimanyimu obisomyemu era obitegeera kati bwe biba bisirika kiki kye tuba tufiirwa? Awo tuba tufiiriddwa kinene era kubanga sirabangayo senta eringa wano
minisitule ya culture yaliwo yagenda yatukunganya abantu bangi nnyo baminisita baaliko baki newunyiza kuba lwanje zaali omuntu omu nakavalinga ebintu bino naye yagenda kubanga betubiibwako ebintu ebikulu ng'ebyo kiba kitegeeza nti empewo ejja netwala buli kisesero gikiraga. Muzeeyi tubuulire amanyago. Erinnya lyange nze Lubadde Teddy Kintu, ndi musajja Munakatemba, nazaalibwa nga ne muki era neebala kuba nti ndi mukugu kubanga buli mulembe ogubadde okuva mu 1938 wendi buli kimu kira mwaka ki 1938 ndi musajja wa Chwa otegedde era buli ekigambo jjajja si kukyepaatiikako era ono bwogenda awo namuwairya wetuli tewali ayina myaka egyo kati nga ate akyali ku stage era aweereza eggwanga nolwekyo kinuma nnyo bannanga abatuwuliriza n'abatulaba kituluma nnyo bw'ojjawo ndere ng'ate yabadde egenda okufuuka ekinyusi ky'okulabirira abazzukulu baffe ffe tugenda enkya ne leero tugenda naye abaffe seka tugenda nga theatre evuddewo nga bagirimyewo njaga bajjuddemu binywero byamwe bagitemye spare part tulifunirawa bannange nkuba omulanga ogutakungula museeyo omwoyo mu ssente mu birowoozo mu nkulakulana yonna ezaawo ekintu kino mulwane tukizeewo naye butaabeera bamunadde mugawo zaali kigende gwogenze kubanga omwana gwozadde aliba kuki siga amazige golisingana gali mu nnaaka ne mu bitundu tubeegayidde bannayuganda ate si Uganda yokka the whole world nolwekyo ekintu ekyo bannange tukikoddeko n'amaanyi naye mutusabire. Naawe Ntege, cultural anthropology piki by'obadde ogamba tubuulire gwe omukenkufu alina PhD. Naye nze nakuguka mu by'obuwangwa n'ennono mu cultural anthropologist. Abagenyi baffe bonna betufuna nga bazungu nga bazze wano tubaleeta mu kifo kino okwerolera naye n'abaana bonna abali ku university abali luddawa abantu bonna bakola ebyenjawulo mu culture dances and music and poems bonna abasinga balereddwa omwami ono nannyini kifo kino Stephen Rwanjezi. Kale kifo kino tekirimu just mazina nakulya naye bw'otunula emabega wano nina mutabani wange wano ali mu Pittu olutuusi wanagambira laba granale olwogisanga mu Kampala eri wali emabega enzimba zennyini ezazimbibwa ezalagibwa weziri so kati kino kyekifo ffe kyetusomesezaamu abaana abali ku university a lot of material culture eri wano ennyambala eneeyisa enkola gye bakolamu ebintu n'olwekyo tusaba nga batusobola okusevinga amazike nga soza ekiteezi nga sobola okusevinga emisota nga sobola okuddukirya obutonde kino ffenna tweyambe buli gyali buli amanyi nti asobola okukuza omwana we n'ayagala omuleeta mu kifo ekirungi ekiraga culture alina okusitukiramu n'agamba no we must put an end and make sure music must continue. Era nga President Museveni bwe yalwanira wetland eno eriwo eno gye yagobamu abantu wali Lubigi n'agamba no Lubigi nkulu nnyo mu ecosystem eya Uganda era neeno Ndere Cultural Center nkulu nnyo mu ecosystem ya culture, national development, economy, education. Era yandibadde atuyira amagye ne bagoba ba bank abo bonna abatulumba baagala otutema speya ne bagobebwa ekifo ne kikuumibwa music ono aneme kulekeraawo. Oba tusobola okukuuma Lubigi lwaki tetukuuma Ndere Cultural Center? Mukama abawe omukisa. I would like for you guys to stay. I know you're probably going to go, but I'd like to have something for about 30 minutes to share with you a word to encourage you. Praise the Lord. You can sit down. You can come closer, sit down. I want to encourage you. And those of you also, I know we have been on television. This is our other session. Amen. Don't put the drums away. Keep the drums there. Don't worry. Mukama yebaziwe. Yeah. Gentlemen, good morning. Thank you for coming.